Omwaka guno amasomero agasoba mu 1000 gaggaddwa okwetooloola Uganda olw'obutabeera na bisaanyizo. Kino kireese abazadde, abayizi ne bannannyini masomero nga beemagaza n'okukolimira minisitule y'ebyenjigiriza obutaba na kisa. Mu mboozi yaffe ey'enjawulo olunaku olwaleero katunuulire ekiremabega ow'okuggala amasomero gano na ki ekisuubirwa okuddako naddala eri abazadde abo bambi abatoola ssente. Lw'olabira bino ng'olusoma lwa ttaamu esooka lwakatambulako wiiki 3 zokka mu bbanga lya mwezi gumu n'ekitundu, ttaamu egenda kuba ekomekkerezebwa. Yadde guli gutyo, abazadde bakyanoonya fiizi n'ebuziizi okumalayo eza ttaamu eno, ate mu bbanga lya wiiki 3 banoonye eza ttaamu eyookubiri. Mu kuluma obujiji obwo, eriyo abazadde abakwata obusente bwabwe ne basasulira abaana ne bazzukulu baabwe fiizi ku masomero naye nga kati tebasoma olw'okuba amasomero gaabwe gaggalwa. Tetugaggala lwakuba nti twagala kuggala kukola kinyumu. Amasomero gano tugezaako kujjukiza bannayuganda naddala abatandika amasomero nti balina okutuukiriza obuvunaanyizibwa bagende bafune licenses. Omwaka oguwedde nga mwezi gw'omwenda twategeeza amasomero gonna mu ggwanga nti 2017 minisitule egenda kukola bwenkyukakyuka mu byenjigiriza nti ate abe na layisinsi tajja kukola. Mu disitulikiti ey'e Mukono Mwendi amasomero agasoba mu 3 gaggaddwa tegalina bisaanyizo abavunaanyizibwa bye batugamba. Wano okka mu munisipaali agasoba mu 17 nago gaggaddwa ebisaanyizo tegalina. Abayizi n'abazadde basigadde balina ebibuuzo n'omuntu wa bulijjo ddala lwaki amasomero gano gaggalwa. Olw'okuba kino kikwatako buli muntu, twasazeewo tutuukeko e Mukono tulabe ekigenda mu maaso era tweyunze ku mulambuzi w'amasomero Mukono Municipality n'atulambuza amasomero agamu ge baggala nga bw'atubuulira ensonga. Tewali lunaku lwe tujja mu ssomero talekawo lipooti. Buli lunaku lwe tujja mu ssomero tulekawo lipooti. Kati wano bwe wajja n'obagamba ku Kisuulu. Walaba embeera ey'Ekisuulu. Ebibiina bino byabadde bimuyamba n'ateekamu ebibiina. Naye ate yabiteekamu Kisuulu. Kati ogenda okwesanga. Kati ayinza okumubuuza S1 esomerawo. S1 esomerawo na. Wali waggulu. Ate S2. Wali waggulu. Ate S3. Wali. Ate S4. Ate senior 5. So kakati olaba ebibiina ye kati abaana yabazza mu kibaawo ye n'asalawo bino ebibiina n'abiteekamu domitry temubwebwanga okuzira mukulaba kwange kano kalungi olaba omwana asobola okusomerawo wagazi waliwo obwesuubo byesuube naye kati ffe tugoberera ebintu bingi senga omwana ono afuna ebuzibu mu ssomero nga talina license ate ffe mu municipality ne woba oyagala ekibaawo okitwala ewa physical planner n'akiwa approved plan. Agamu ku masomero gano yadde baagaggala twasanze geggula era nga baddamu dda okukola emirimu gyabwe. Bano basulawo ati kino kibiina oba okiraba kino kibiina ati wano basulawo waliwo abapangisa embeera gyolaba naawe ogirabanga yakusula wano kati wano wali ekibiina kyaffe. How are you class? Muli bakibiina ki? Kale aba top class muwanike emikono. Aba P1 muwanike. Naye nno nabo bw'obabuuza ensonga lwaki bakola kino balina bye bakunnyonnyola. Mulimu abaana abaviira ewala ate nga they have points that make them to be in the school. So mu mbeera eyo kitwaliriza okuteekawo kyatwaliriza oba kyawaliza mukama wange okuteekawo ekisulo basobole okuba nga babeera basobola okufuna education because some of them are orphans. Naye wentunula n'embeera y'amasomero ge tulina mu kitundu kyetuba tunyiga abaana baffe mu masomero gano. Embeera efaanana etya kakati bw'ogenda n'ogoberera amasomero ga gavumenti wano ge tulina olina genda ku bishopu ate terina bishopu tekyali ya gavumenti olina genda Lweza kati mu Mukono municipality wano mu division ya Mwami Kagimu tulinamu amasomero abiri aga gavumenti. Gabawala ne wano gabawala mu baana baffe gabawala mu ssente zaffe gabawala mu mbeera ya bulijjo.
Bino nno byampuna anti abamu ku batandisi b'amasomero bagamba nti gavumenti tebadde nenkanya olw'ensonga nti nayo amasomero gaayo gagiremeredde. Ffe embeera yaffe tuli weerofu, ebizimbe tulina, abasomesa tulina, naye bo kati abamu basomera mu miti, ebizimbe birala bigenda kugwa by'amasomero ga gavumenti. Abamu ku bo nalabye nga bagaggadde kubanga ebizimbe bye balina tebiri permanent. Byambaawo. Ekisooka kisinziira mbaawo kizoyogerako kubanga n'ebizimbe bya gavumenti bingi bw'otuuka munda ne minisitule yennyini eya education bw'otuuka munda ekizimbe kyabwe munda ofiisi bazaawuzaamu nambaawo. Kino kyatuwalirizza okunoonya ku masomero agamu aga gavumenti tulabe embeera eriyo. Ku ssomero lya St. Kizito Primary School e Nakalanda twasanze emyango giyuuga, ebibiina bya ttaka bikadde nnyo era ng'osobola obitiisa omwana. Twatuuseeko ne Kayunga gye twasiŋŋanya essomero lya Kawolokoto Primary School nga n'ebyayo si bye bisanyusa. Ku Bethan Christian Primary ne Kabanga Muslim mu Mukono naye twasanze ebyayo si birungi. Twayingira mu gavumenti 2 okutukakasa nti gavumenti etututte naye bwe twayingira mu gavumenti twakafunawo sitakisi emu yokka eyala tulini eringa gavumenti. Ogenda mu kiwanga eriyo abaana bangaaba naye basiba emabega tebafuluma obwenvunyu ezivayo nezikola ki nezibimba erya gavumenti. Kitegeeza gwe mukulabako ensonga ya kabuyonjo eyabagazaawo sintuufu. Waliwo era ebyogerwa nti amasomero agamu bagaggala okusobola okutumbula amasomero g'abalala agali mu bitundu ebimu ab'ebyenjigiriza kye beegaana. Teri ssomero lyonna oba teri munnayuganda ali waggulu w'amateeka. Bwe tubaako enteekateeka yonna gye tukola nga gavumenti ekwata ku buli munnayuganda yenna. Bw'obiwuliriza obulungi buli omu asobola okuba omutuufu okusinziira w'ayimiridde. Naye abaffe ekiseera ekituufu eky'okugaliramu amasomero gano bwali badde budde ki? Kati nga mu holidays ekifo ky'okulinda essomero ne liggalewo abaana batandika okusoma ogenda oliggale n'abaana obasikeyalinge. Tetwalinda masomero kutandika. Senga owuliza bulungi nnyo ab'e Masaka bakitandika mu Desemba, ab'e Mukono bakitandika mu Desemba, abawa babitandika dda mu Desemba, Kotido bakikola dda mu Desemba nga musomo tegana kuggulawo. Bola bano baali babagamba dda ne bagaana bo ne bagenda mu maaso n'amaanyi. Bwe baggulawo y'ensonga lwaki ba district inspectors baffe bazzeeyo ne bagakola ki ne bagaggala ku mpaka. Ndabanga amaanyi agasusseemukko. Tewali maanyi mangi kubanga tewali gwe bakwatiddemuggo. By the way, okufuna license minimum standards ze nayogeddeko oteeka okubanga ozituukiriza. Tetusobola kuba license nga tolina minimum standards, tolina sanitation, tolina baana bwe bagenda kufulumira. Waliwo enkola minimum standards bayita minimum standards ezimu nga mu nkola ku level y'eggwanga lyaffe ezimu tetunnaba zikola ki kutuuka. So nsaba nti ministry ekwatagane naffe abatandisi b'amasomero tugende nga tuteesawo kye tuyita win-win. Abazadde bafunamu, abaana bafunamu, aye ne ministry nayo efunamu okulaba nga standards zeeyongera okukola ki okulinnya. Ye ddala essomero we liba ligwanidde okuggalwa kyandikoleddwa kitya? Osobola okukola ekintu ekituufu naye enkola gy'okikozeemu ate nefuuka enki embi. Tewali nsonga lwaki ogenda ku assembly n'ogamba abaana nti essomero tuliggadde. Of course manyi n'abaana kibatabula kubanga abaana bayinza okuba tebamanyi bo tukwegala kuba bo bali innocent tebategeera kigenda mu maaso. Naye nze ndowooza nti kino kituwa ekyokuyiga kubanga kati kiki kye tuyinza okukola apart from okugamba abaana nti bannange babato muddeeyo eka. Okukikola kibwatukira ne mugenda ku assembly abaana ne mubagamba essomero lyammwe tuliggadde. Abaana abamu ekisooka tebabitegeera because bino ze tuyita minimum abamu bayinza okuba tebazikola ki tebazimanyi. Ekikolebwa kiyamba mwana muntu wa bulijjo bannyini masomero oba waliwo ekyama ekikusike? We are regulating standards. Tutereeza omuzadde tukuga nti gy'otwala omwana wabi wakyamu togendayo. Tubataasa kubafere. Bwemba mutandika amasomero ogatandika nga buweereza mwagifuula bizinesi gye gabagamiruka buli ddakiika
nze nkakasa nti abantu abatandise amasomero abasinga batandise kuweereza kubanga omuntu sente nnyingi nnyo zibateeka mu masomero nnyo okusinga akatono ke bakola ki ke bajjamu. Those schools sometimes go up because people are just trying to make money out of those schools as income generating projects. And it is a duty of the Ministry of Education to make sure that the schools that are out there at least have the basic requirements to provide real education. That's our work. If we don't do that, we are not really serving Ugandans. Ab'ebyenjigiriza era bagenda maaso ne balabula bannabyabufuzi abaagala okweyingiza mu nsonga eno nti babaleke bakole egyabwe kubanga buno obuvunaanyizibwa bwabwe okuyamba omuntu wa bulijjo. Siroza nti munnayuganda ali eyo munnange wandyagadde ebyenjigiriza tubireke bitambule nga bwe byagala nga tetutte buvunaanyizibwa. Wateekwa okubaawo enkola kati batandike n'okutuuza enkiiko ng'omwaka ginaatera okuggwako egy'amasomero gonna oba ag'obwannannyini. Omanyi nti mu ggombola gundi baatudde babasomye nobawoni nga bamuwonize oyo naffe tuveeyo nga tutegedde naye kati bwe kitugwako baddukira gye tuli kati ffe tukole ki? Wano wenyimiridde ly'essomero erya Abigail Primary School ge gamu ku ago agaggaddwa olw'obutaba na bisaanyizo. Naye ekibuuzo kisigala kiri nti abaana abaava mu masomero gano ne bazadde baabwe kati bali ku ki? Batuula ati munanyi nakola ki? Buli ampuliriza bw'oba n'essimu eyakabiri iti genda mu message owandiikemu akagambo SCV olekewo space teekamu erinnya ly'essomero weereza ku 8700. Essimu ejja kuwa message ekugamba nti essomero lino liri licensed, essomero lino teriri licensed. Ekizibu ky'okuggalawo amasomero kungulu kiyinza okulabika ng'ekinyiga omuzadde n'omwana ne nannyini ssomero naye nno kisingawo ne kikosa enkulaakulana mu ggwanga lyonna kubanga abaana bano gy'emiti emito era abakulembeze b'enkya. Ndi Ssanyu Robina Mweruka ne Sharif Sebonya ku Lwabukere TV1. Era nga mu kitundu kyaffe kino twagala okulaga bw'otuukako mu nnimiro yaffe ey'ensigo ey'ensujju gye twasimba wiiki 8 eziyise n'omulimi waffe Kasamba Charles Essego ku luguudo lw'Entebbe. Mu kiseera kino osanga zimulisizza bulungi nga n'ezimu zitandise okussaako obuguju. Ensigo mu gataliiko nfuufu. Tutuse mu wiiki yaffe ey'omunaana tulengera ensujju yaffe eranze okuva ku kikolo olulimi luwezezza fuuti 10. Wetwogerera ng'ennimiro yaffe ey'ensujju eyongedde okweyagaza ng'ebiri ebisinga bimaze okussaako ebimuli so nga n'ebindi bitandise okuleeta obuguju. Era nga bwala mu nnimiro yaffe kati mulimu ebimuli ebikedde ebyolaba nti byo birina akasujju kabyo wansi n'akwanjuluza nga byanjuluzza. Kati tulengera ensujju yaffe eno nga bweri nti tulengera wano eno akamuli nga kazze ne kano ng'era bwe mukalaba awamu ne kano akaliko ensujju. Kati akamuli kaffe kasooka kubeera bwe kati ekyanjuluzza n'akasujju kaako kaako kwekali. Kati kino ekimuli kyakeera wankubadde nga birimu bitono tebinayanjuluza. Mu kiseera kino omulimi atandika okukutula emiribo ku kiryo nga kino kiriko bingi bye kiyamba ku nkula n'okubala kw'ensujju omulimi asobole okufunamu. Okutula yinki ezitaano okuva ku mutwe nti senga okutula yinki nga 2 nga bwe tulaba akantu kaffe kano oba yinki nga 3 ensujju eno eba ekyalina amaanyi agasobola okukulyetingawo wano akatunsa akalala nebeera nga yeeyongerayo. Naye wano oba ogimaze amaanyi katukutulako omutwe gw'ensujju guno yinki ez'ettaano kisobozesa okuwa ensujju yaffe amaanyi ag'okwongera okusindika mu matabi gasobole okumera nga okulala ageyagala bulungi. Ensujju bwe zituuka ku mutendera guno omulimi waffe Kasamba Charles agamba nti abawomerwa essunsa we batandikira wabula nga kino kirina okwegenderezebwa. Kati bw'oba oli eyo ng'owomerwa essunsa buno bwe tukutulako ku kaseera kano osobola okubweyambisa ng'enva nga greens oba okubusa n'obukaza n'obukolamu powder ku tayimu eno. Naye mu kaseera kekajja mu maaso kaawo
tujja kubanga tunogamu n'ebikoola ebimu nabyo tubeere nga tubiryanga essunsa bwe tunaatuuka okuzisalira okuba ntukendeeza ku bikoola ziremenga kubanga byengererera. Bingi ebikijjanya ensujju mu kiseera kino era nga Kasamba annyonnyola ekiyinza okukolebwa okusobola okubyewala. Insect trap eno etuyambako nti bw'ojja n'ogiteeka mu nnimiro ng'ensujju zitandise omulisa, waliwo obuwuka obututawaanya bwe bayita kalalankoma. Obuwuka obwo bujja ne butandika okuba mu nsujju zaffe akayiso ne buzifumitamu olw'okuba nti buleetebwa olw'akawoowo akabeera mu bimuli by'ensujju. Kale okwewala ensujju zaffe okuvunda n'okula nga zirimu ekiwuka, tufuna insect trap eno ensujju nga zitandise okumulisa ne tugisibamu mu nnimiro nebeera nga ebusikiriza kubanga eba n'akawoowo nga kangi ne bubeera nga bujja buli akagwako kaba kafa bufi. Annyonnyola engeri omulimi gy'ayinza okwekoleramu omutego guno ogukwata ebiwuka ebyalikosezza ensujju. Tufuna goozi ne tusibako katurapu kaffe kano ke batundako ka mu dduuka ke mulaba munda kano akeeru. Bwe tukasibamu munda ne kalengejja akakebe kaffe kano aka soda nga bwe mukalaba tukasalako eno ebituli nti obuwuka buno bwe buba buzze busobole okuyingira muno munda olw'akawoowo kano. Twandibaze nti yiika enamba tuba tujja kuteekamu zino turapu 6 zokka. Wiiki ejja tujja kutunuulira obugujju nga bweyongedde okubala saako endabirira gye bwetaaga okusobola okukula obulungi. Ku lwa Bukedde TV, yenze Dennis Kyobe. Waliwo abooluganda abakoze katemba asasamaza ekitundu nga beefudde abalinnyiddwako ebigambibwa okubeera amayembe. Baasizza endabirwamu z'ennyumba y'ekijja n'okusimulayo akakomera akaasimbibwa ku luggya nga balumiriza nti mwe mwasimbibwa ebyokoola. Abatuuze b'omu kisembye Nkumba mu Town Council y'e Katabi balabye katemba atali musasulire oluvannyuma lw'omuvubuka eyeefudde alinnyiddwako ebigambibwa okuba emizimu okutabuka n'ayasa endabirwamu z'ennyumba wamu n'okulagira okusima obukomera obwedda mwalumiriza nti mwe mwasimbibwa eddagala. Mulaba akakomera kano mumpe enkumbi. Oluvannyuma poliisi eyitiddwa bukubirire okusobola okutaasa embeera kubanga Gabriel abadde atabuse ng'ayonoona amadinisa g'ennyumba n'okukalakala n'ejjambiya. Omuvubuka ono yeegatiddwako baganda be ne bongera okwasa amadinisa ag'ennyumba y'ekijja n'okutema olukomera nga balumiriza nga jjajjaabwe bw'ayagala ab'ekika okumwabiza olumbe. Poliisi ebadde ekulembeddwamu amyuka akulira okunoonyereza ku buzzi bw'emisango Entebbe Richard Anvuko wamu n'akulira poliisi y'Ekisenyi Joseph Sekitoleko basanze akaseera akazibu okukkakkanya olutalo luno. Abazzukulu bano abasatu ab'omugenzi Abdulusu akuliko Gabriel Maria n'omulala atategeerekese linnya. Zani wa masakazi kibanyizanyibwako muwulidde. Muwulidde. Adama zimuganga. Naye kama adama zimuganga. Bino bijjidde mu kiseera ng'abooluganda lw'omugenzi balina enjawukana era nga baludde nga balina obukuubagano ku by'obugagga bye yaleka nga buli omu ayagala okutwala mu kifo awali ennyumba. Kyokka abazzukulu bano babadde bakola bino nga Kyeggundu gwe balumiriza okuleeta amayembe ali ku bbali abatunuulira nga bw'ategeeza ababaddewo nti oyo katemba akolebwa okumulemesa okusikira eby'obugagga bya kitaawe. Enyumba yewa enyumba yewa ogamba nti enju eyamwe bagimenya wodda kati obunzimbira kati nga bwe yali ey'ettaka abafande muwulire oyo si taata wange ayogera oyo ayogera ye Gabriel nga yafa nzimba ennyumba yange nga agimanyi eyampa ekifo kyena mu nyumba nagambwe va mu nyumba yange awo mulabirire okusimuzimu. Wabula gye biggweredde nga poliisi evudde mu mbeera n'ekwata omujjwa Gabriel wamu n'abooluganda bakayanira eby'obugagga ne batwalibwa ku poliisi Entebbe okukkakkanya embeera eno. njagala otuuze abantu b'oku kyalo bonna obabuuza oba nze sizaalwa wano kati bakubanga tetulagamba fuga
Kigongo Sebalamo yakusakidde eggulire lino ku Robked TV. Eyo nga tuvuddeyo, omulamuzi wa kkooti e Mayuge asibye Ssemaka ow'emyaka 50 mu kkomera amale y'omwaka gumu oluvannyuma lw'okugoba abaana be yazaala mu mukyalo omusawo n'afa n'awasaamu omulala. Abaana bategeezezza nti kitaabwe ono oluva mu kkomera nabo atuuse okubatta. Abaana okukabira ku kkooti kidiyo omulamuzi w'eddaala erisooka e Mayuge Kintu Simon okusiba kitabo emisaki mu kwaguse ku mutuse ku kyalo Ndayiga mu ggombolola ekitirira okumusiba omwaka mulama mu nkomyo. Muwakuza okugoba abaana abataano mu nnyumba kyaddirya nyaabwe teedikikkiriza kati omugenzi okufa nawasizaamu omukyalo omulala alinza Farida. Myezi ng'esatu egisooka maama yalaga nti ayagala abaana kati olwazuula nga abaana ababi basoma n'abaana ate bali kusoma n'agamba singa abaana babeera awamu abaana bange tebagenda kusoma kwe kugamba muzeeyi nti goba abaana bano waka oba tobagobyewo nze ngenda. Kino kyajja abaana mu mbeera nga bakulemiddwa mukulu waabwe Ibrahim Mwesigwa n'amuddako andukako ne bamuddukako ne baliira ku nsiko. Yangobesa ekipanga nze n'engenda n'adda ku muvubuka nzirako era bye bimu ebyo n'omuwala adda ku muvubuka era bye bimu ebyo n'omulenzi adda ku muwala era bye bimu kati noono w'emyaka 9 kana yamugobedde ku nsiko. Wabula omulamuzi olumaliriza okusalya taata waabwe omusango n'amulagira okubaza Makobo kye baganye nti ayinza okubatuusaako obulabe. Twagala nti kukomawo naye bakumusiba naye twagala tuddize ebyakwate tatuviire mu nju yaffe. Kwagala nga muwala owokusatu ku baana abataano okuli Daniel Musasizi, Ibrahim Mwesigwa, Twakisa Yuni Basikatuweereza agamba nti omulamuzi asize bulungi omusango n'obutaata waabwe tebasobola kubeera ne kubanga asobola okubatta. Guno gwakusatu nga tugenda mu kkooti tuli kubonabona mu kkooti basobola bimu ebyo byennyini tulina obujuzi twabawa ebiraamo twabawa buli kimu ndagana ebintu si bibi atuviire mu bintu tumuwaako tumuweeko agende mu nemamba basala bimu mutubeere wamu. Kigenda asoboka kuba myaka mingi basala ebintu ng'ebyo era n'atugoba. Ono alumiriza bakitaabwe abato batabayamba era nti no bali mabega w'amaguzi okubasindiikiza ne basaba ebitongole by'obwannakyewa n'abakulembeze okuyingira mu nsonga zaabwe basobole okuyambibwa kuba nkati baliira ku nsiko. Kuliko emyaka 9 kuliko ono lwaki abateeka ebweru nga gwe wooli mukulu we wazze n'owo obujulizi obw'obulimba mu kkooti nti basoma nga te tebasoma kwagala musoma. Tetusoma yajja 17 n'awo obujulizi bamuleeta ne pasita we ne bayimirira kusaidia okuwa obujulizi n'atumiza mutusoma mbunze nali mwenzi ono mwenyini kolo yali kusaidia tata bali abajulizi ba tata yabo batuuka batuyombesa wabweru awo ne bagamba tuli bali bagenda kutulaama. Bintu by'abaana birina okwirizibwa abaana baibwe nga we biri. Abantu basula mu vvu envuza zibaluma tebasoma. Oyo omwana n'atuuka okubeera ku kyalo ng'alinga omwana atali wa buwala wasanga wasula. Ono ategeeza nti yatuukirira meeya ow'enjeru mu disitulikiti y'Obuyiko Restina Kapakyo n'ambuulira ku buzibu balimu era nga yabayambye n'okutuuka ku mulamuzi okusala omusango. Nakapakyo yeeyamye okuyamba abaana bano n'agamba nti agenda mu kuttiddako n'omusango guno era ng'asuubiza okusiba abamu ku b'enganda bali mabega w'amaguzi kubanga nabo tebayambye baana. Kyewuunyiza na leero nti balina ne kitaabwe akola mu State House lwaki mulimba eriwa naye bulijjo abeerawa taata waabwe akola mu State House bamuyitani akolayo ki mu State House wategeezaako ku taata waabwe nti muganda waakola David Kibuuka yakusakidde eggulu eno ku Robked TV.